TikTok tuli eno omwana tulina gye twabadde tuzoziika omwana n'avuma omusajja waayo bwe yavumye omusajja waayo omwana tetwazzeewo omulaba ekiro saa 11 omwana tugenza omulaba zibadde ssaawa 9 ng'alina amabavu mu ngalo nga baamulimisizza olubimbi kati tubadde tugoberera tugende twetonde ne batugamba nkozi twagala tufuuke ensanafu tuli eno mitiyano oba waino mundo engalo ze kweziri agenda bamusajja alimisiza omusajja akatambi ako ngenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggweera munnange ekintu ekikyasinze okubeera nga nakyo kababeere bantu ba myaka 5 kasaba emiitinga abantu nga 10-15 ab'emyaka 5 mwana watu nabo bagenda kukola effujjo ng'eri abavubuka kababeere banene abantu aba bulijjo tolamunya bityakola ku baana ba ssomero bwe bagenda ku trip awo bakola effujjo erya buli kika kati nno kababeere bantu bakulu kababeereeyo gye mukolera kasaba abantu bagamba munya manyi kati tugenda kuziika oba tugenda ku trip oba tugenda ka vacation oyinza okundabira CEO ayinza okwekola ebintu by'otasuubira nti asobola n'okubeera nga abyekola manager ayinza okwekola ebintu ne mutasuubira kubeera nga yeekola kati munnange n'ebbugumu eribaawo abaana banino nga bagenza okubeera nga baziika lyabadde lingi eryabaleetedde okuvumaavuma buli kiramu ekyabadde awo gye byakomekeredde ng'ate mwana wattu be bavumye si be bali bakwatamu kintu ng'eddogo lyennyini mu bye mulowoozamu ne bya firimu bye mulowooza mbu byaki ng'eddogo gye riri mwana wattu akunnyonnyola eddogo engeri lyakoze ku baana baneeno n'owulira nga oyagala fanseko oba ng'oyagala kaabawo maziga mwana wattu omanye ebyembi bisekerwa naye munnange ekiba kikuvumisa omuntu kyekyaki atalina kyakkoze atali mu ffujjo lyammwe mugenze nakuziika essaawa ebeera yakwedda abulula gwe kwekuba mu ttooki olaba oli gwe tugenda otteekayo agenza ate olwonze asigaddewo sobola okubeera nga tulongoosa naye maama akatambi kankakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gwe atalina mukisa bizinesi tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola bunnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere aba TikTok tuli eno omwana tulina gye twabadde tuzoziika omwana n'avuma omusajja waayo bwe yavumye omusajja waayo omwana tetwazzeewo omulaba ekiro saa 11 omwana tugenza omulaba zibadde ssaawa 9 ng'alina amabavu mu ngalo nga baamulimisizza olubimbi kati tubadde tugoberera tugende twetonde ne batugamba nkozi twagala tufuuke ensanafu tuli eno mitiyano oba waino mundo engalo ze kweziri agenda bamusajja alimisiza omusajja abantu balobakaya agenza yeka neje bakomoba abanje efido gye igenda okubeera niko awaye bali mu kafu abalese bakyakola